amarwara agahirwe by'omebi garumo buyorohere center erukushango muri district ya Kasese Bundu Bujo General Hospital na Busaru Health Center ya Kana aga Bundu Bujo kandi muri Mbarara City amarwara agatungire by'omebi garumo eryambara Regional Referral Hospital hamwe na Reproductive Health Uganda Clinic. Associate Professor Joseph Ngonzi orukura Medical School Yambara University ni wakwasiza amarwara g'ebyomebi kandi bagenderire kucendeze bizubu ebiryo mu marwara ga twazula nti bano ba adolescents bano ba youth waliwo ebizibu bayitamu abamu bafuna embuto nga tebanaba kuweza myaka abafunye embuto teziri plan D so ne tutegeera nti waliwo information gap gye bayina so lwaleero okuvira mu project 4 waliwo TV screens zetusazeewo okuleeta wano ku Reproductive Health Uganda ne Kasese ne Bundi Bujo okusobola okuyamba amalwaliro ago gafune messages ze basobola okuwaayo eri abaana bano bategeere obulamu bwe balina okubeera nabwo obulamu obulungi. Amalwaliro ebikozeso ebirumu fetal dopplers ezokuchebera abaana baba bakiri munda na BP machines ezokulebera pressure y'abakazi abakuba binenda nangwana na TV zokuteekaho obutumwa obukuhereza na munonge minyeto kureba ngo bayerinda emyanya ezi hone hirwe za screen zirakozesebwe okwegesa eminyete emiringo kwatirine no kumanya jamagara gabo no kwehara kuzoma bizubu ebiru kumara hamagara gabo mwe wale bine bibaletera okufuna embuto ezitali planned mufune information esobola obayamba okubeera nga musoma okubeera nga mukola bulungi awo musobola okufuuka bana Uganda ab'omugaso babahirwe by'omebi basimire kitongole eki kati TV eno egatuyamba kugonjola ebintu nga okusomesa abavubuka abakyala ab'embuto muli n'abawala ku bintu ebyenjawulo abakyala experience bayitamu oba bye bayitamu gye bali eyo abafuna embuto nga bakyali. The fetal dopplers are very important. They help us monitor how the baby is doing in utero, and it's more or less like a scan, because people always talk about going to a scan. The purpose is to see the well-being of a baby, and now that the fetal dopplers are there, the midwife can comfortably tell that the baby inside the mother is breathing well. Amakuru agagasha kwa Sengendo Abdukarimu.